For instance, I have heard that there are people from Ngoma here. As you know, Ngoma doesn't have good infrastructure. Ngoma ya mwano. Abalunzi abali eyo mu Lukola. Enguudo zaabwe mbi nnyo okusinga zino eza wano. Gambo obwavu. Ekyo buli omu akimanyi. Nti obwavu ye muntu oba amaka okubeera n'ebbula lya ssente, weetaaga kino tolina ssente za kukigula, weetaaga kiri tolina ssente za kukigula, weetaaga kiri tolina ssente ezinaakusobozesa kugula by'oyagala kugula, olwo ofuusa omwavu. Kati ekibuuzo kiri nti bintu ki ebisobola okutugobako obwavu? Kati awo ne wajja ebigambo bibiri. Ekisooka enkulaakulana, kubanga ebyo byonna bye mugamba, enguudo, amasannyalaze, amalwaliro, district headquarters, ebyo bye mugamba, ebyo byonna biri mu kitu kya nkulaakulana, development. Naye enkulaakulana eyo ne bwe tukola oluguudo lwa Kolaasi ne luyitawo, nga luno oluyita wali ew'obulenzi, terusobola butereevu okumalawo obwetaavu obuli mu nnyumba yo, obwavu obuli mu nnyumba yo. Kolaasi eyitawo, gwe n'osigala mu nnyumba awo ku bbali ku lubalama lw'oluguudo, n'osigalamu n'obwavu bwo.